Guno gwakunanga nzija ku stage koya kampani nyingi munzikize malo okwebaza Abasula olw'ebintu byakoledde eno. Before even I appreciate you people for voting for us. Sula, thank you very much. Tusiimira Sula Motors. Mbadde nsaba nano mbazira nnyo essanyu. Mbadde nsaba kino mukomangisiza nkyogere. Buli atalina mmotoka ng'oli wano bwe tuba wano olunaku olw'enkya either n'onyanze oba jja kusula Motors tusangibwa wano eri bw'ova ku kalenda ng'osalamu boti wansi jamu n'emitwalo 5 mukka tugenda kuwa emmotoka tetusika mmotoka Abasula Motors tetusika mmotoka ng'abalala paka bw'olumalayo oba mwaka oba myaka ebiri emmotoka zonna tuzirina. Sula Motors bw'ova ku kalenda bwoti n'osalamu ekkubo opposite Africa Oil wetusange buli atalina mmotoka n'alina enkadde bijja bimwesaba tuvuga emmotoka enkadde ekiwano funa ku myaka ebibyapyamuko Sula Motors wali eri ku kalenda bazira tone. Thank you very much and everybody. Kakadebaza abalonze mwebale kumanya mazima Sula Motors be basinga mu bya emmotoka n'okutambula. Ododo baba waffe mu ndongo nga bwe bagambye buli muyimbi alina ekigulu ayita wa Sula Motors. So we appreciate. Thank you very, very, very much. Back bwe nkuwadde yabwerere banammanja. Sula Motors tubongere engalo esanga. Tour and Travel Company of the Year 2023 Bantu Africa. Abatunda emmotoka abalala mujja tusonyiwamukko naye omukulu ono mulaba neevuga wala n'emmotoka gye mbateredde yaawe empya UBP naye twagala muguzi kyoma nti tutunda mpya ate n'obogula ng'evuzeeko omanya nga tegenda kusombowa ku ssente zonna z'olina katika omukulu si owuno mubuzeeko omukulu Sula muganda wange ogamba otya? Ndi bulungi ssebo. Bitambula bitya? Bitambula bulungi. Abatulaba essaawa zino tuwangudde award olwaleero bakasitoma baffe mwenna tubeebaza okutuvootinga kubanga ffe tusinze obuwagizi bwe kuwangula award eno. Ekyenjawulo Sula Moto kyeyina nti ekuwa emmotoka ku ssente zonna z'olina n'osasula mu kibanja mpola tetusika mmotoka era ne mu likodi yaffe teri yali awuliddeko nti oli tumubanja alemereddwa twamusise wabula odda ne tuteesa w'ogimalayo odda ne tukukyusiza yenjawulo Sula Moto gye tusinga kyova olaba nti tusobodde n'okuwangula awaadi eno olunaku olwaleero. Awaadi etegeeza ki eri kampani ya Sula Motors? Etegeeza kinene nnyo nti bakasitoma baffe basiima kubanga eno awaadi si ffe tugifuna ku lwaffe bakasitoma baffe be bavootinga ne baba nti bakiraaya nti basiimye basiimye ne basobola okuvootinga ne bagamba nti nagenda mu Sula Moto bampisa bulungi kasente kange akatono ke nalina natandika nako ne ŋŋenda ne mmalayo mpola mpola ate era olwamalayo ne bampa ebiwandiiko byange byonna mu bujjuvu kati kye tusinga ku balala. Omuntu atulaba essaawa zino waliwo oyogeddeko alina ogamba nti ffe tetusika mmotoka ebiseera ebisinga weggula emmotoka mbondi z'enjawulo pressure ebeera high buli ddakiika alo opakinzeewa tuleetee kusika bw'okikola okyokulabika nti omuntu w'emmotoka yeebanja yekka. Tokkaanya ne bakasitoma baffe ne tumugamba noonya mpola mpola ffe twasalawo kulaakulanya bantu emmotoka tuba tugikuwadde noonya akasente konna k'oba ofunye kaleete onoonye mpola mpola paka lw'onaamalayo ogambe nti ate ne bw'ofunamu obuzibu nga tonna batumalayo osobola okujja n'ogamba nti njagalamu ak'essente ntonotono ate nfuneyo n'akasente nkole ki maliriza obuzibu bwe nnina byonna tubikola kyova nti tusobodde okuwangula awaadi eno olw'ensonga nti bakasitoma baffe bakirayanti baffe bali happy naffe. Atusanga Makindye okira kalenda nga wakayita kalenda waliwo junction awo olengera petrol station ya Africa Oil opposite wetusangibwa balikoze kati Collins tulina Collins mupya wewa tweyanza